Zigenze okuwera ssaawa 3 ez'okumakya nga ab'akakiiko k'ebyokulonda e Kawempe batandise okusunsula abeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ekyalimu omugenzi Muhammad Sejjirinya ng'ebyokwerinda binywezeddwa okutuukira ddala ekyebando awali akakiiko kano. Enteekateeka eno ekulembeddwamu ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala Henry Makabayi nga munna NRM Hajjati Hanifa Kaladi nga yeesimbyewo ku bwannamunigina yasooseewo ku ssaawa 3 ez'okumakya wabula ono kimutwalidde essaawa nnamba okusunsulwa nga kivudde ku butaba na kifaananyi kinene wabula ng'oluvannyuma akiwaddeyo era n'akakasibwa. Ono ayogedde ku zimu ku nteekateeka z'agenda okutambuza omuli okusitula ebyobulamu, okunyweza ebyenfuna naddala mu bakyala ng'ayita mu bibiina by'obwegassi kw'ossa n'ebirala. Addiriddwa yali omuyambi w'omugenzi Sejjirinya nga Muhammad Ruswa Luwemba ng'ono asunsuddwa ku ssaawa 4 wabula ono amannya agatakwatagana gamuviiriddeko okumala akabanga nga tannakakasibwa ng'atumizza akatabo ka gazeti mwe yakyusiza amannya era akakiiko ne kamusunsula. Ng'amaliriza ategeezezza nti agenda kusimba essira ku myala kasasiro n'okusitula embeera z'abantu ng'atwala mu maaso omukululo gw'omugenzi Sejjirinya. Ebyokulonda kalina okubeera nti keetengeredde nga kalina oboolyawo kalina obuyinza obulagira nti police force n'ebitongole ebikuumaddembe bikola omulimu gwabyo, so si kukwata bawagizi, so si kukwata bakandire. Ku ssaawa 4:35 Elias Luyimbazi Nalukoola nga yakwatidde Nuupu Bendera atuuse naye asunsulwe ng'ono awerekeddwako akulira oludda oluvuganya gavumenti Honorable Joel Ssenyonyi, Ssaabawandiisi wa Nuupu David Louis Lubongoya wamu ne banna Nuupu abalala. Wabula ono naye akeereyeemu olw'okukwatibwa kw'omuyambi we Charles Sserubiri abadde n'ebiwandiiko bye nga by'ebyokwerinda babaddeko ne bye bamubuuza era ng'ali wamu ne Lubongoya abalabiddwako nga bajjuza empapula endala ezibaweereddwa wabula bano bategeezezza nti foomu we baweereddwa ebyetaago ebiriko tebabirina kubanga babasuddeko nsuule. Oluvannyuma Nalukoola asunsuddwa era n'ayogerako ne bannamawulire ng'alaze byagenda okutandikirako omuli emyala, okusitula embeera z'abavubuka naddala abatalina mirimu, okutumbula ebyenfuna mu bakyala n'ebirala. Declare Luyimbazi Elias Nalukoola duly nominated as a candidate to contest for the election of Member of Parliament, Kawempe Division North. Oluvannyuma Sserubiri ayimbuddwa n'ategeeza nti poliisi emusoyezza kajojijoji w'ebibuuzo era n'empapula ne zimuggyibwako. Naddala gw'oli Muganda bagambye gwe Sserubiri ki ekikwesibya mu bintu bino ne mbaga twagala kununula ggwanga lino era ne bankuba. Babadde olw'okuba tubadde mu kifo kimu tumazeemu ndoze essaawa nga 2. Nalukoola agobereddwa mu Kiibi Ssaddaati amanyiddwa ennyo nga Khalifa Aganaaga ng'ono ajjidde ku kkaadi eya FDC nga naye kimutwalidde essaawa nnamba ng'akyalinda ebiwandiiko bye bibadde bisigadde mu mmotoka ng'ono awerekeddwako akulira ebyokulonda mu FDC Toterebuka Bamwenda nga naye oluvannyuma asunsuddwa n'ategeeza nti waakusessira ku bintu ebisinga okuluma bannakawempe omuli ebbula ly'emirimu mu bavubuka, kasasiro n'ebirala. Agobereddwa Nsereko Moses wabula ng'ono akoze katemba bw'akyusiza amakooti emirundi 3 kyokka kino tekimuyambye abakakiiko ne bamugoba olw'okuba n'ebiwandiiko ebitakwatagana n'ekifaananyi kye yeekubisizza ng'afukamidde kyagenda okukozesa mu kampeyini kigaaniddwa. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ayogedde ku ngeri okusunsula kw'olwaleero gye kutambuddemu. Tutandise bulungi. Tuli wano wakakamu, tewali kavuyo, tewali mivuyo, tewali iki era ekyo akakiiko k'ebyokulonda kye kasaba bannakawempe Vision North okweyisa mu mirembe mu kalulu kano aka by election ku lunaku olwaleero olwa nominations ne ku lunaku eziddako mu campaigns ne ku kalulu kennyini akagenda okubeerawo ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu guno omwaka. Asabye abeesimbyewo n'abagenda okwetaba mu kalulu kano okweyisa obulungi n'okugoberera ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda ate beewala emivuyo. Nti buli muntu yenna agenda okwetaba oba eyeetaba mu kalulu ka Kawempe Division North or even n'eggwanga lyonna, 1 batambulire mu mateeka, ekyokubiri bagoberere entegeka ey'akakiiko k'ebyokulonda kebeeteeseeko guideline. Nzaneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.